Bali kwekumira Kadama TV nga bwe ntera obbagamba nti ebuwalabu twajja ate tetukyaddayo. Engeri yokka gye tusobola okubeera nga tubeera mu bantu bano kwe kwewa amagezi. Buli agwa mu kizibu gezaako okulaba ng'okinyumizaako munno asobole okubeera nga takiddamu kigwamu. Tujja kumalako n'abantu bano, tulina okubaggyamu ssente. So buli agwa mu kizibu kinyumizeeko munno. Kati ngenda kukuleetera Kadaama ono ye ayagala okuwa amagezi. Ye asobodde kubeera atya ne babboosi be nga tabayombye ku kintu ekikwata ku ssimu. Ate nga ye akulaga essimu agikozesa mu magezi. WhatsApp alina engeri gy'agifunamu, agenda kunnyonnyola app eyo era akikola atya. Ngenda mukuteerako ye kennyini akunnyonnyola. Ye agamba essimu emusingira buli kintu. Mumme emmere naye omulekere essimu. Katumuwulirize. Kyolina okukola ogenda kufuna ennamba yo eyeeyo, ogenda kufuna omuntu yenna ngali Uganda gw'omwesiga ayina ennamba nga teri ku WhatsApp, okitegeera, oba nga teri ku imo, oba ng'oyagala kuwandiisa imo. Kati bw'eba teri ku WhatsApp oba ku imo, ky'ogenda okukola kiri eki kimu, ogenda mugamba akuyambiseeko ku nnamba eyo, ogende mu Play Store owandiikemu akagambo WhatsApp business, onaakamala oggyeyo ka app agendeyo bulungi nnyo, akuweereza ennamba eyo ng'ali online, amala okikuweereza ogiteeke ku app, onaamala ogiteeka mu koodi egenda gende wooli. Olw'okuba agenda kuba online, agenda kukuweereza koodi eyo, koodi ogiwandiikemu WhatsApp eyo. Naye nga line togirina mu ssimu, oli owe Uganda y'agirina. Era omuntu aba ayagala okukubira direct bw'akuba, oli owe Uganda y'aba amukwata, naye akuba ku WhatsApp aba akwatibwa ggwe. Aba akola ki? Akwatibwa ggwe. Kaakati nze nina WhatsApp zange bbiri mu ssimu. Nina WhatsApp y'abakama bange ne WhatsApp ey'abantu bange bonna. Kakati naddira namala okulaba nti bakama bange banfolowingako busimu, oli online oba oli biki oba oli bino. Kati kye nakola nga nfuna nange ka app nteeka mu nnamba eyo nga nzira ku WhatsApp yange. Kati kali ka app sikakyatindirako era bo bakama bange be basimbikako obubaka bweseebenga, bagenda okukebera nga balaba nabaddeko nga ggulo oba nabaddeko nga oba ddi. Sitera nnyo okubeera ku WhatsApp naye banne nga nze siva ku WhatsApp, bankonekitingirako ndowooza nga bagikola. Nze siva ku ssimu yange, njagala nnyo okusinga obulamu bwange bwonna. Nze njagala essimu kuba y'emaama yeetaata yembi kikulu kyeyo. Nze kye nasooka okulaga bakama bange nti essimu bwe bulamu gye nsinga okwagala, oba tebampadde emmere kyosinga bandekera essimu. Omukazi muzibuzibu owa wano era nakulaga nti gwenge gw'okola ekisinga kyonna singa oba nga tosooza essimu ebyo tebijja. Essimu yange oluva ku musaala bisimilla bwenti neva ku musaala nabaka ebisete nasooseka okulala kubakama bange nga bamuse sijjamu ediseti katube nga tufulumye mu byakuzunga jja ediseti matu kubanga essimu yange nze yagimbulira ku ssente zange. Nabagamba nti obulamu bwakakutiriza bba wange buli kaseera we bamwagalidde, abaana bange buli kaseera we baagalidde, kasita mba nga nkoze emirimu gyange. Nkolera ku kamera, nze sitya kamera, ekyo kyo nkibabuulira sitya kamera, ngituulamu bulungi nnyo, ne njyayo essimu yange ne nkyatinga bulungi nnyo, ne mmala okukyatinga kasita mba nga mmaze emirimu gyange. Oba ogiteeka mu nsawo ne nkyatinga ng'eri mu nsawo. Kati n'ekyaki njagala obbawabulamu abalina ediseeti zammwe, oba olina omuntu gw'oyagala olikodingirako ku ssimu yo nga bakama abo toyagala bamanye nti oli ku ssimu, osobola nga bakukkiriza ediseeti ku ssimu, osobola okgenda wano we tulikodingira w'okoona n'okwata wano we mukwata ne mulikodinga. Kati
kati bw'oba ogenda ku likodinga n'okwatawo bw'oti njagala mukigezese obenga asindika okate kagenda kuba tekeesindisa wabula kagenda kutandika okubala oli waddembe okukwata essimu eyo n'ogiteeka mu nsawo bw'ogikuteeka mu nsawo headset ziba zikola ki zirikodinga ngeno bw'oyuza ebintu kubanga bukole emirimu gyo essimu eri mu nsawo nti obulamu bwange essimu obulamu bwange essimu naye era bw'oba olaba boti wotagikkiriza osobola okukigumira n'ogirinda kati wiikendi bw'etuuka bawa respect wiikendi sikozesa ssimu naye tenvaako ebeera mu nsawo era nga mpuliriza byempuliriza naye sitayipinga mpozi nga tebaliiwo sirikoodinga mpozi nga tebakola ki tebaliiwo nyinza okuba nnyina n'omuntu gwe njogera naye ku whatsapp call najja mukama wange olw'okuba essimu eba muki mu nsawo nga tansanze nayo mu ngalo ensirika aye ku ssimu aba akitegeera nti waliwo aliwo aŋŋaanya okukola ki okwoge mikwano kyensaba munyambe buyambi essimu gitwale nga kintu kikulu kubanga essimu bwekubulako oba obuze oba obuze essimu bwekuvaako oba obuze ffenna batunoonyeza ku ssimu batulabira ku ssimu nze njagala nnyo essimu yange nnyo 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 nnyo